tuli mu North America, Canada, tuli na National Unity Platform and Leadership, etegewa ekyenjawulo eri abagizi ba National Platform abalwanyinamige abadde mu kwekalakaasa ensangi zino bwe wabeerayo baalo olw'okulumba okubaka obutuusibwa eri gavumenti ya Canada kulaba nga stopping okufandinga General Museveni ne gavumenti ye n'okutuusa ebikolwa ku bannayuganda bali n'abali mitala wanja. Akati nno bannayuganda bantu badde bajjumba nnyo okukulembeza National Platform e Canada okuteekawo omukolo ogw'enjawulo okulaba nga beebaza bayoza bannayuganda bali Canada olw'omulimu gwe bakola okufandinga struggle okulaba nga egenda mu maaso okujja ku General Kaguta Museveni n'okwereflextingamu okulaba enjawulo birina okwongera okukolebwa okujja ku gavumenti ya Museveni ng'obudde bukyali era nga muno mulimu n'okugabula ebyokulya okunywa omwenge n'emmere okulya ku nnyama enjokye enkoko enjokye giyite barbecue egamba ngezi kasanyu lunaku olwaleero bannayuganda bakuwangalire Canada nga kubanga beerabamu beekeberamu bakoze batya mu kulwanyisa nnakyemalira bo nga babeera e Canada era biki balina okwongeramu okulwanyisa nnakyemalira bo nga babeera amayanja biki bye balina okukolera struggle eka okulaba nga etambula bulungi era balina kukola batya okulaba nga gavumenti ya Museveni egwa bunnambiro leero nga si nkya wabula bunnambiro tusobole okufuna ensi ennungi era bannayuganda balina kwongera kwekwata ku kinaki balina kuyitema mpenda ki okulaba nga batuukirira ab'obuyinza mu mawanga gannaggwadda gye bawangaalira basobole okusitopinga oba okukomya okufandinga oba okuwa ensimbi gavumenti yamusibira mu bbwa General Yoweri Kaguta Museveni era nga okutumbula bulungi nkusabukirize tugendeyo bigambo bino n'abakulembeze wetu. Osegeera mulongo nakato tuli wano ku Babachu ya Nuupu etegeeza ki deno tugatteko ekyomukulembeza abamu balowooza ntagenda kujja mu gwa munaana ate bawakana otanga ndasiya twamulina ne first lady nga twamulina ne Luupu nga twamulina Luupu naye twamulina ne SD nga twamulina chairman Nyanzi twabalina secretary kyonna twagira ate kati owakanira ki sibategeera kino kitegeeza ki mutuleeta this is a barbecue nga bw'ogamba nti kumanyagana ku exchanging socializing ideas batuyambe omanyi bwe tubeera ku Zoom ezo oluse tweraba bulungi twagala twerabe batugambe nti nze kanoke njokola tuwe abantu positions nga tubalabyeko so sirya Zoom twagala twongere okwemanya abali mu struggle n'okutegeka kubanga kati bino byonna bye tukola tuli mu nteekateeka ya mukulembeze ajja August 18 bw'ava US asala busazi nakkirira wano. Okay. Naye obwakiifu babuwe Anko Ibura engeri gy'abeera ennyo omulaba kati alabisaako mannyo Anko Ibura oyo akaka kagenda neka mulabe nono akuma omuliro alinga amugamba omukka gwonna gumuggweremu Anko Ibura nedda tusobola kutamba tenkyayogera ku Anko Ibura nga musabira kifo kya chifu banange twagala okutegeeza buli muntu yenna tanabakulu gyesalinga for the conference Nuupu conference egenda kubeera August 18 mpaka nga 8 wano mu kibuga Toronto. Last year mwakiraba kati mu expecting ate ekisinga ku kya last year omukulembeze confirmed tumuyina mu nyumba SG tumuyina mu nyumba Luupu tumuyina mu nyumba temundeterezaake yiri zaka wali of course anange alikwata ku zaka simaina kumanya naye by the way kino sagala kireka mulongo mbate nsaba abantu bali akuba namba yo kubanga katolaba kyososo ku kyenayagadde omwaka guno ku gundi mulongo Diaspora Foundation kutandika gundi ale registration nti omuntu asobola okulanga ekiri ewala wetugamba nti no genda kubeerawo mu May omwaka ogujja n'omuga atandika okukola ku mpapula zo funa invitation sasura mpola asobola okuloza byawala naye ate sinjagala obeeko kyoyogera abantu abo bawe namba yono ono emulongo nakato oli omulala ye waswa bamulongo beebo osegeera woolaba bano bebano yentandikwa yange y'okujja Canada ono ye mulongo nakato kati bagambeko
bakitegeere. Banange, registration is a mental health and disability conference ya 2025 twaziguddewo. It's always good okutandika nga bukyali. Kikuyambako visa yo wefulumye nga bukyali n'ogula ticket yo nga bukyali. It's always cheaper. Ticket wogigula nga bukyali. Na wetegeka stress ako ka stress akakala minutes ne kata kuba. Segera. So that's the reason lwaki ya November this set twagitaddewo. Oh yeah. Sobola okuwa abantu time for next year's conference okubanga ba registering nga bukyali sebo. Enamba abantu abazibu. Enamba yange Mulongo Nakato owa Mulongo Diaspora Foundation eri plus 1 4 1 6 8 3 5 8 1 7 4. Pereza kaka message ku WhatsApp mbanja uyizo kubanga nebase mbanja kudira nenga ka message njakasangako namwe bambikaye ne kakalamu twagala okubebaza nti abantu babatukirira ne musharinga nawe namba za fero kama chaka ye yampadde simu eno kakalamu yampadde simu eno bambi we do appreciate you so much. Kati tujja kwogera bulungi nnyo abantu twandi mwe Mwana akoze ekyo. Kali tukabe namba z'abaani bayirawo. Bwe tumanyi. Naye enamba eno oba togikutosolo okuzza emabega video eyo buli kyonna kikwata ku emikolo egiba gigenda mu maaso naddala nga gyankyukakyuka ono Nkyala Dodo. Enamba osobola okuzza emabega oba tokitegedde ojja kumpeeza ka WhatsApp ngikuwe eyeetegeko okujja. Njagala weeteke mangu oba tolina kuyamba kupepa waka tubuuze nze mbuuza nja mukuwa bagamba n'ogamba omukisa gugwira akoze eki yeetegese ne Katonda ayagala beetegefu naye kuba kuzaala mune Bayibuli egamba mbu Katonda akakuki ani Salongo ekyo kyandikwa akimanyi mbu Katonda akakukitanda kyo ky'omulongoofu kati Katonda aba akolako ki mbu ekitanda ky'abalongoofu wakyo nzija mu bintu ate ekyo Salongo ono ndi mubuulira njiri Katonda agamba kakutanda ky'abalongoofu nabyo bya barbecue eno kisida kama Katonda abaze kulaba firimu kyeyi ebintu byonna byakote kati oba weetegese nga Katonda akka naye weebale mulongo weebale ekintu kino mbadde ku luguudo okwo nga ndi kuvuga hayiwe nenga singa mulongo teyavuma abantu bamu nga bakakala kakalamu yali yeetaaga okugambayo ebigambo manyi wa ntondotondo ng'olina omugambamu ebigambo totusinikira genda kwembase negwe naye waliwo abantu balina omukisa bayo mwendi kakalamu alina obujulizi wasa yamugamba wasa yakuba essimu n'agamba nkubye kwogera bigambo bino mu sekendi 2 yawunzika ayogeredde kumpi saa 8 luka musajja yagala sekendi 2 nga tamala abaana bano bakimanyi mmwe abali eyo bano baatuvumavumako okujja e Canada naye kati n'adendega naye kakala namulaba avuga abayaye ne balowooza mbutavuga mbuyavu abayaye baagamba mbu kakalamu yasimbudde emmotoka mbu yasimbudde emmotoka okuva wano mbu paka wano kyokka ng'akyogera tatukanko wano mbu yagamba mbu kakalamu mbu yasimbudde emmotoka mbu waliwo ebifo nga supermarket n'ateekamu mbu kamiliyoni mbukuva wano paka wale njagala kubabuulyako ekintu kimu omuti oguliko ebibala oyogedde ekigambo saagala mutenga mutawani we kakalamu atera okukubira akankubulye ne mugamba omuti oguliko ebibala leka bakuvume boogera ku bava munno oli Canada America tebibatisa naye ekyansesa omusajja yali sirias byayogera nendaba omusajja nga ali yagamba mubimanyi kakalamu yasimbudde emmotoka ebigere 3 neŋŋamba kale kamiliyoni olutatera okuwaba naye omuvuga ebigere 3 kamiliyoni kyokwadde vidiyo kamiliyoni takulya takuluma yagamba ebigere 3 ate omuti oguliko ebibala bafala abo naye namba ya mulongo oba togiina of course WhatsApp me abantu abagala okujja ku conference abali mu diaspora oba oli UK oba oli US oba oli Japan oba oli n'abegundi nabo ba diaspora ababuwalabu nabo towemula eno live netalidako kankilongo kale bali mu diaspora wamma mwena mugenda
Canada mwena banaye mu register nyengo obudde bukyali. So tuontegeke nnungi okumanya how many guests we are expecting akujja okutuula n'omukulembeze. It's gonna be fun. Mumumanye omuziki ajja tukuba mumumanye. Naye mu register mangu $150. Nja kubanga omanyika kakati kalirabayo ekigenda okubensa sagge kakati ng'abagenda okukima ku mukulembeze kakalamu avuga olwo agenda okuya kakalamu yagenda omukugaddo era kayavuga kakalamu tugenda kuddira okay tugenda kuddira emmotoka kakalamu tumuteremwe tumugaye mukulembeze jamu engatto kakalamu avuge ku ngatto zo right avuze kukwe Zajavuga ensawo SJ. Kati neme yajavuga obugalo. Baba yaye batuguddeko. Simanyi kye banaakola. Kanzireyo nkole emirimu mwe bali nnyo ntambyo all the time bwe babanga bataddeyo video zaffe ne mulaba ne postinga ne commenting at so nice tubagala nnyo mwe bali kubeerako mubeereko tukyagenda max paka last paka kuja buli baleetera ntambika soka mbalage mukuru ibula yono musabire ekifo eky'owemmere ne bano nga bavubuka bato ona mukuba omukali nga mulanga njagala mundu bampe mundu sagala bya mmere bampe mundu benjagala mundu sagala bya mmere Nobyange kaize siyagala njagala mundu yo mukulibula atamye nani mundu echi chechiri bwa kumupi benji ebanna guno mukolo never soko munjole naye njogedde ono kolaba era nze nsekera abantu abalowooza nti buli ava Uganda bamunaku ambiri guno kuba munaku ono kolaba bako byeyogera bibiri bisatu tubalamusiza nnyo bampita baamu kabaka w'okkunga oyo Canada wano ate yakiwamba otegeera kunga mukawo ngozamu kunga Uganda kazindalo nengamba wallahi sigati rwade kabaka tusobola kumala okudako alo mubuko omulala nkwatira ensawo bwe basira bise naye mukimanye nti tubaagala nnyo ate mwetanire mu bintu ebijuna ensi yaffe nebam ebyaddala nga tonayogera nze njaga kwebaza ebyallo tukola wano mukulembeze Remi omwami ono tuba ku nkuŋŋaana bino by'okwekalakaasa wallahi n'olaba amaanyi ge bamu okwata kazindalo bwe kati buli muntu n'agamba okakuttu paka neweziba mayiro 10 ate nga akikola mu kwagala okikola mu kwagala kinamu experience simanyi w'okikola kyonna naye teri osobola okutambuza abantu mayiro 10 nga teri akooye nze wamasi mwebaziza nga kyali mulamu nange era buli wenkusikana mwebaza emirimu gyo z'otukolera kwaliwo abasajja bwe batunyiga kaye ne muvaayo mwe ne muteekawo emibiri ne mwegera oluusi bwe nsankana gundiyo vidiyo yo enzizaamu amaanyi nengamba kaye alina gwannyigidde nange nenzizamu oluusi bajja okutubuzaabuza ne baleeta ebintu oluusi ebibuzaabuza n'ojja n'oyiwamu amazzi otegeera kati bw'oyiwamu amazzi tuli live wano taata mutabani w'omulabe ate banobonera ba NUP ne babeera live balaba Allah yamuwadde enneema waswa weno waswa Wilson waswa pay kakati olwaleero tuli mu finalizing era bondaba nanguko bino si mu bubi agaba bigabe kyagulanyi yagabudde naguguze nze nkugaba kati waliwo yabuuza musimanyi biki Canada biki betusale tuzirina n'emirimu tulina mirungi okukola lwakuna Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday okutandika ku Friday ba weekend ate ne Monday teri kukola abalina okusasula nemwe singa kisoboka Bannayuganda omwaka ogujja World Cup ejja wano kwata emigugu otandika okutambula tetenkanya gyokolere abaana bo ensi yaffe ekyaganyemu naye n'ekirala tugumye ensi
tugumye ensi bakaye tubalina wano abaana baffe nze nali simanyi nti osobola okumalako bbuli baana wali ekintu olina ekyo kinkubira nenga muno bamutugenca tufudde otegeera tutambule mpolampola freestyle bakuba batayogera naye nalibeka kalamu e London nenga nzira Uganda na visa nonjina ngenda kutte Uganda operation kaeta suka mwezi wali tojja kumalako bbuli nze nkubulira mu byonna tubagala nnyo bana Uganda mulwanirire ensi yammwe nappeno gye tuli era balaba abaana bakaye bali pera baya tetuzikizanga buli muntu wali tujja kunyigiriza nakyemali bamu mwana kyakabi bamu webale kwebereramu okusookera ddala bano basalawo kulya ssente bona nayombuzeeko ono Jeff yennyini bano bonna boolaba ba NUP bo basalawo kubanga ba NUP abanyirivu abaana b'NUP bakatwalango oli eyo lengera kyeyini kalosobola kufumbirwa mwana we NUP Jeff tokanga mwana tuli live nina obugambo bwemwagala okwogerayo ono mwana ansomooza mukulembeze yono omuwala asinga okunsomooza wano bannange aye sikulabisa omulabye naye nga wanyumidde t-shirt eno ate omulabisa mwana muleke tweyongeddeyo tuli wano ne Uncle Kaka era tutambula okubuulira ensi ebifa mu NUP bano bonna boolaba ba NUP anti kayenga bwe mumumanyi tubadde ne Uncle Kaka Vinka wawano edinako muzeyi sokoje ogenda nombulako tewogenda tukuwa music genda nombulako leeta wano abakabi sikutege kakwate bukwato kajjako taata kakalamu muzeyi wuno tekakifaananyi taata tulabe bulungi Vinka wuno lulimu naye mwankoledde ekintu kati we Kakalamu teyalaba ku musajja ono tewamulabako yali akyasoma ekyali mukyala kasongola kati agenda mulaba nga mu Amerika nga mu Amerika lulimu atuleetera Vinka abantu bonna kye basiima ku Vinka eki yabakuba omuziki live non stop kati ku luno ono ye Mujamaika ono Mujamaika sooka otunnyonyere ku eno show eno show egenda beerayo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwa July tuyina Geno Megadi gwe tusoosa nga legend tuyina Vinka era legend wa Uganda ate top artist wa Uganda mu bakyala then tuyina n'Omujamaika tuyina Julie Birungi tuyina ne Rev Boy abantu abo bonna lwaki tuleeta abayimbi bangi kirungi nnyo ne tunyumirwa omulundi gumu ne tumanya abantu luwedde ng'abantu bonna bafunye value eya ssente zaabwe ze baba bakoze eki basasudde mu butuufu bwakyo bwekyo kyova olaba tukola ekintu nga kino ate n'ekirala tusasuza $5 wakitegedde $5 n'A10 mpozi ng'osasulidde ku mulyango ziyinza okubeera ez'amaanyi naye kati saawa eno 5 so musasule tulina wiiki 2 zokka abantu bano bonna boolaba bali kiriya bagenda kuyingira ate biri bino byakwebuzabuza mbu ate nga tetwamulabye bagenda kuyingirawo so African Descent Ontario bwetyo bwekoze era Toronto bwetyo bwe yasaba omwezi gwa Julaayi nga 20 buli muntu yenna nga oli Canada oli mu America kasoba mu America shoje tulina African Descent Ontario bakuletedde Vinka mulaba bulijjo nga tumuyisa ku video zaffe tumwogerako weeks 2 wajje Canada yes the magament kayo manyi bankubidde waliwo jjajjange yafudde gwe musajja first take care of yourself sagalo ojje wano Katonda akuwadde sente government ya Canada ekwayo ku sente oleme kwe sanyusa so mu weeks 2 tugenda kuba ne Vinka nze nesunga Vinka naye nesunga Geno Megadi olaba nange yabeera naye mu US still njagala omula mwesunga kubanga nze natandika okulaba ono omusajja natandika mulabira ku DV8 nga ndi mu senior 1
Kaye gyali eyo. Bambi. Mugamba ye. Era njagala muze wajja wano. Wano. Njagala wajja ku tusaawe. Mumupe omukisa omukimako kubanga mujjukize. Okitegeera. So, bannayuganda mwenna bali wano, this is it for you. Yeah. Bajjukiza n'ekirala African Descent bayina conference mu December. Yeah. Mwenna abaagala okujja Canada okunetworkinga okukola kyokulambula okola ki oba tewasoma eya December bulijjo nkibagamba lwaki nasalawo okukola kye bayita operation kuleeta abantu bateeka conference muno ng'ababba bannayuganda bangi invitation twazisaze $307 wow 307 bwazisaze twazisaze lwaki wetegeka okugaba ennamba economy tuziraba agenda kuwa ennamba eyo sokonyonyere kiri economy tulaba embeera nga si nnungi so invitation ezo ne tuzisala okuzijja ennamba basobola okukozesa eno ennamba eyorganization basobola okukozesa ennamba eyo eyorganization nosindika ka message ku WhatsApp yeeyo eri +1 437 332 5563 number organization. Omanyi lwaki kikola muzeeyi? Eri ku WhatsApp. Abantu bababbye nnyo Uganda. Era omuntu omugamba nti nze ffe tukola operation okubaleetera abantu wayagala dde ojje Canada byonna obikole by'oyagala. Batandikiddewo. Bannaye bantu mmwe mulindaho. Kaakati twagala mube serious. Ekyokubiri okujja Canada tekyabagagga mwekka. Wekibanga kya December nga weetegese tandika mpola bwe tolina kukolera ku pepa akakonaako omuntu ajja okuyamba yambako n'ekirala etime weeba emala osobola kwepangira ebintu byo n'ogamba nti statement kanditambuze bwe naye era weetaaga guidance okuva mu muntu aliwo so mwebuuza abantu abaliwo nga ali wano twatandise okulabisa abantu abali eyo nga tayina naye tamanyi we bakola visa naye akugamba munno omwe $220,000 waliwo neyanyiigidde waliwo omusajja oyo abantu yayita bantu kati ate nammwe tulina okikola agula invitation ewammwe n'azikolamu photocopy n'agamba abantu mwe bannayuganda mwegendeeze kino omuntu agamba nti leeta $15,000 kati bakola akakodyo mwe kemutamanyi agamba bw'ati leeta $15,000 era kuwa invitation funire visa work permit ne transport neso kompeeko 10 nezo naye nga lwaki kiyenga kyafa bwakukamu $12,000 tolina gy'oddukira kati naye jangu omwami ono invitation ya sente entono bw'ate olina kuyamba people we can guide you tukola kino ne kino ne kino bintu bitono nnyo then we booking air ticket booking ya December booking kati ojja kulanga ebintu bikola ki byanguwa so no tosobodde booking osobola twebuuzaako ne tukulagira ntugamba genda wano fe tukuwa mutimbagano gw'ogenda okufunako tikiti oba ne tugamba kaye essaawa eno amanyi abantu abasobola okuyambako mugende mwebuuze nnyo abantu abali wano katugiddemu ennamba muzeeyi nkusiibule ennamba eyo +1 437 332 5563 African Descent Ontario. Njagala okwebaza muzeeyi njagala okwebaza mumbeereddewo labira omukyala Hope omanyi obeera wano kagalamu nze neebaza abantu mukyala Hope nyina ekintu kye namugamba nange abuzidde omutofaayo we shall stand with you kuba olwo lwakubanga aba bize naye nze njagala nnyo okwebaza omuntu bayirawe naye nsaba okubeebaza kubanga abantu abamu baba tebakola ki tebaagala kwebaza abantu. I love you so much. Era for this African Descent Ontario. Era ngeri njawulo neeyongera okwebaza mwami Kakalamu olw'okututeeka ku broadcast eno okubeera muno tubeera ku mpewo ne ba community yaffe ey'abannayuganda n'Abafirika mwenna mwebale kubaawo okutuwa ebirungi ebisinga n'okutuwagira tubalinze mu vinka. Abeera. Yes, kakati kyekyo tukirese tukiruddeko nnyo kubanga African Descent ne mukyala Hope naye bano bonna abalina embaliga alaba ono pasita pasita akuba atya omupiira annaye waliwo ebintu bye mutulekeemuko Saalongo okuba otya omupiira ne banaye tulina abaana bakabi
senewunya omukazi nga oli singo bannaye n'otofumbirwa ku muntu wa NUP sikuba sikutegeera embeera Kakalamu tunoonye tugende awo tusubire awali baddodo obaje ku interview kati ngera kulaba abona bonna balageeko Kakalamu abantu tuwe tuli nti abantu baneno bonna bafuuse abantu ab'omugaso mu NUP eno wingi mwagimaliriza alaga ku bantu so ne poliisi yennyini ejja neekuuma abantu kakati tugendagendako wa okulaga abantu nti nno tuli mu mbeera efaanana bwetyo kakati ntambi poliisi yeyagala abantu baayo abakuŋŋaanye mu paaka okubaako era beebuuza nti abantu bano bonna nga bangi wingi eri yonna yonna nga bwogenda okulaba bonna b'NUP naye nga tebazze tugumbulula bazze tuwa bukuumi naye tambi batwogere ku kintu nzike ku kintu ekintu kya mukulembeze ogw'omunaana tudde wali music aleme kuyitamu nnyo kubanga interview zaffe ziba bazisitrimingako ekyogw'omunaana yogera ku ky'omukulembeze kabite bannange ekyogw'omunaana ajja n'enteekateeka kati eno enteekateeka namutayiika eriwo ekumaakuma abawagizi ba NUP bonna gye bali ate teri wano wokka n'abali mu bitundu kubanga Canada nnene bonna mu buli bitundu bya Canada gye bali bayina enteekateeka efaanana bwetyo okulaba nti nno abantu baffe babeera nga bakakkamu bamanya ekyokukola tutuuke mu August okusinkana omukulembeze w'eggwanga nga tuli kimu nga tumanyi n'emisomo gye tuyiseemu kubanga kati obalaba wano eno tutambule nga tugende tugire Kakalamu ennaku zino naye si mwangu wa kufuna walabye emmotoka gy'avuga ennaku zino Kakalamu baamugamba okuva bwe yali ne kamiliyoni obulamu bwakyukamu wano eno anti kati omusajja amugamba mbu yavuga emmotoka bwebigere bisatu naye bannaye musawo naye ate musawo tunzikire ku ggwe otubuulire kuba wabadde ne conference eyabadde esingira ddala okuba ey'amaanyi tukusiibula mu shifuti yaddwaliro lirayivu era mugireeko kati wamaze conference mboro ki ndi ku shifuti kati mpuuba kubanga balwadde bange babadde banninze ennaku 2 nga sibaliiko nga ndi ku conference abantu beekwasa nnyo ndino toli wa nuupu naye kano kabonero akalaga kuva ku ngatto ne munda ne wabweru NUP n'omukolo gwange gwenyini gwabadde mu red ate n'oleka n'abalwadde mu ddwaliro shift ndi ku shift ne ID yino bagijjako giraba njijiddeko wano nziruse ku shift njijjeko wano bandabe nti at least ntuuseewo ogunono gwe tuyita neba nebaza mwami Kayo okkuba ekintu Jed jangu mu kamera kano kato kange kemulaba ate kikyovuddewo anzija abantu abakubye ekintu be bano bannange ne Rita Kagwa gyali e UK be bakisaasaanyiza era be bakoze omukolo be bakoze conference twabadde n'abantu twalaze abantu ne balaba abantu baze mu conference kati operation era abantu bali mu inbox nga bambi abaagala ku registeringa for December bayitirivu actually nakafuna about 90 people abali mu box yange uliya kino ekintu nakintu kye nagamba era nkiddamu twatandika ekintu nentandika ku page yange okulaga abantu abateeka conference eziriyo abantu kulema babba yono eziregit Kabite yamaze conference ye esooka ey'omu mwezi gw'omumakati kati ali kati ya December ya ku 20th visa zennafunye n'abantu be baali babaninga mu abantu abali be babaninga 5 years mu inboxing be badinayinga just normal dinayo mu inboxing abantu babatekako 5 years ban last year mu June kusawa lero babadde abantu 10 abafunye visa imagine Canada ne kubaninga for 5 years neze ne kuteramu visa application ngakozesa legit invitation yange ne bamuwa ne reversing ban ekyo mwali mukirabyewa within 6 months eka kati ebyo nanga tukyale kubyo kujja Canada
Kejo bakabiri. Nakura manyi jango komawo. Mumanyi waliwo twakulanga batugamba mbu mwabasawo mulina kubeera onagalale. Batya. Kati nze ndi ku shift nakakola 6 ndi ku 16 hours shift. Nabito mulaba inava ku bundi. Ninga Katonda gwatafaako. Tekuli na makeup. Neda mukwano. Nze nkebera ze kola bwenti mete kuli ebyaddala. Kuli azi kuli na kizigo. Atujja mukolobola. Ayesero mukolobola. Yega, tuina cheto. Engalo zina chakokera. Nego wale kuba ya twali plan ku social media. Manager diteyeba sebanange naku. Teyeba se 3 days. Abakola kije. Ngala ni mukutegeka conference emuba. Conference nga ya mubi. Wadagala ene nedda kicho yagala ogamba wadagala abera omulala muba. Neka tukatuzike kabito ogenda bawa enamba tujjeko ekikoze na bulungi tuwuzikire ddala naawe. Medical conference ya December jeri 20th mpaka 22nd mu registering right now. This is the right time to register. Mwewe visa processing period yemala baleke ku rejecting applications zamwe. Kindly inbox me 647-271-6223 oba akasalaba emu Indako katika wetegeka okutwala enamba akasalaba emu 647 najigo jogera mu Luganda 271 6223 oba mu Luzungu +1 647-271-6223 mu inboxing WhatsApp mukubanga sikwata musindikeko audio note oba muwandike nete mumbuuza bintu bingi muni mwambuuziza mbutoto yona ya sente mmeka batujja badda mu Jed jangu leka tuwunzike. I want to thank you guys. Jed yogera yeko kigambo kimu because ekintu kino manyi ngenda nembeyo ono ngara alitakagwa ono gwe mulaba ono bagenda ne basama nembagamba bannange obulungi ngo omuntu abamulungi nga yasoma osirikanga ekintu ekyo nno kizibu. Obwana buli ye Uganda nga naye tekajjuka na gundi ya P7 gye kagirekanga. Njagala kwebaza naye say something, you know what you are doing because of it. And actually I'm just going to talk about the conference basically. Nzenja sagala kogera bingi nnyo, but I'll advise people to apply because the International Medical Conference is going to take place in December on the 20th and till the 22nd of December. Please apply now so that you can avoid backlogs. Ndoza muntegedde sogedde luzungu lw'amaanyi ndogedde raffe. America kuisete akoziba still this is North America mkwano. North America kuisete simbi ebintu bitambulanga yo bibala waliwo abasinika nganyirira we bamanyira kakalaamu si yoli kakalaamu wawe muganda wa ne bambye eryala ataba kuguma baba boogera ebintu ebyo omulaba bagenda ne boogera ebintu ebyekisiru mwana yasoma mwana kyekyo katuuzike ne kakalaamu wano wamma tukwateko ku kakalaamu webale nno okutte vidiyo mukono gw'onfuyirira nayolabye abaana bababeera mu kamera tibakola omulimu gw'amaanyi nabannono polisi yiiyo egenda kugamba nti funa ali parking kakati ginnyonnyole genda naye genda babuuzeeko kale kakali kanajiwulira kakalamu njaga kwebaza webale kukola kintu kino tukitambuzaamu mpolampola tuli wano bayita wate Kristi ya wetuli tugezaako okulaba ku bannayuganda ab'enjawulo nga twetegekera omukolo ogenda obeerawo mwezi ogw'omunaana gwe gwa principal agenda kukwate nga ajja mu ggwanga lyatulino erya Canada. Tweteeseteese era bantu bangi beesunze okukwata bamulabako nga nange mwennyini kwendi so neesunga okubeera nga olunaku olwo mbeera omu ku abo ababeerawo naawe njagala obeera omu ku abo abasobola okukwate nga babeerawo ku lunaku olwo tulabe bye bateeseteese eri eggwanga lyattu Uganda
biki etusobola okukyusaamu biki etusobola okweterezaamu ng'abantu biki ebikyalemesezza oba oliawo eggwanga lyattu Uganda okukwata likyuka mu ngeri emu oba endala. So nno gwe mulamwa omukulu oguli wano gwe mulamwa tuli ku kasiki ebintu byebyo gyetutunuzaako okusharinga emboozi ez'enjawulo okusharinga ideas ez'enjawulo we tuli wano eno mu ngeri emu oba endala naye nga naawe webaala omulimu gw'okola n'okututeekako ku peegi yo ssebo tweyanziza nnyo tweyanzegge akyokola ekintu naye lwakisoko gye dodo ono we bakuba essimu naye dodo leka tubalagayo omuntu omu yekka waliwo kaku dodo kakalamu kyakabi mwana webale jaga dodo bamuli bubi oba bayaye ekibana abamuli agagati bayaye ekibana abamuli kubanga omukulembeze yono dodo then wafuna sente wamala ojedi muleke tugenda wano njagala kulaba simanyi kiki kyaliko okay ate kyamaliriza kasirye obadde otya otomaliriza nga abantu bamaze okwogera people power omaliriza oli awo okunda bugonze tebannange emotoka ate kati bagirese enzigule olowooza ono tawanga ono yava Uganda ng'avuga gaali Tone ono gwe mulaba Tone wakabi nnyo muto wange mwagala nnyo naye Tone webale kulemezaamu. I respect you so much. Mwagala nnyo Tone. Ono ye Dodo. Ono ye mukulembeze waffe. Wetwogera ku bakulembeze baffe aba Canada chapter twogera ku Dodo. Wuuno yono. Brenda Nakato mumulabye. Tuwunzika naawe. Fetushimale. Tuli wano bagamba bano batone aba NUP bani banakunaku bali eyo babonabona naku gabalisa olabe yemmere be bajuguze bano bafusoja n'abantu benewunyiza okulaba mwana njagala nnyo kyali oyo wetuba tutambula bamu alina ebintu byagala n'akola n'engamba oba bamu yaliko omusamize kubanga agenda n'ayogera n'ogala n'eddoboozi. But don't twagala okwebaza. We want to appreciate you because wobeera n'omuntu omukulembeze nga muli awo kitegera amatone omukulembeze asobola bamalamu amaanyi nga munafu oba whatever naye kati wetubalaba mmwe nga maanyi muyimiridde mukoze mutya mutuzaamu nnyo amaanyi because we want a better Uganda. Mwandibadde mmwe abatuuze bawano mwakivaamu nga mwabirekera bano batone nnyabo gikomawo wano ojja biturekera bino wama jedi bano balaba kati mwande toyoge vera wano so kati mwabatuuze mutuzaamu nnyo amaanyi ne Dodo. So here we are. Yagala yogera katono ku kino twogere ku gw'omwezi gw'omunana kwa kati gwe mulamwa soko kituga ono bamu we mmanga mutusiba musoko ono kubanga omusajja ono simanyi ddoboozi gye yalijja omusajja waliwo we twali eri oba eno enkuba yo yatukuba bamu n'endowooza eddoboozi ligenda kufa naye banna eryaddamu buzzi kati ogw'omunaana ogwo seboka neyanjula ndi presidential bodyguard naye olabaamu okubya ekintu kino ate kati olina amagye amazibu ku mulundi guno ndowooza tukima omukulembeze twagambye waliwo omu ndowooza agenda okuba n'emmotoka etwala engatto emu eyiye kakalamu tumuwaddeyo engatto emu timmotoka akakalamu ojja kubaamu engatto emu n'abalala abalinga bwe bati so kyakabi kyonna kyonna. So omwezi ogwo gw'omunaana naku z'omwezi meka what 17th omukulembeze agenda kujja wano from 14th August tugenda mu gundi zaffe ez'enjawulo chapter. Edmonton is one of
Mubiwulidde bulungi era mubifunye ebiri mu bannaffe ab'e Canada. Enteekateeka zonna nga bwe okwaniriza omukulembeze Sentamu Robert Bagwanyiza ogw'omunaana bo bakitandise bwe bati okweteekateeka n'okulaba era buli munnayuganda bwena gy'oli weeteeketeeke okubaako kyokola nga toyaniriza bintu by'eggwanga naawe obeerewo mu byenkyukakyuka sobola okutereeza eggwanga lyaffe asobole okugyeyagalira mu Uganda yaffe so tunyumira ate tusobole okuzimba ensi eno ku lw'abaana baffe basobole ogyeyagaliramu. Bolimu saawundi tugende mu maaso omukulembeze waffe honorable Mr. Excellence kubanga zimanyi omukulembeze waffe yawangula akalulu tebatupa akalulu zimanyi president tumusuubira okubaawo tusuubira aba MPs ab'enjawulo olwokutumusuubira FD tumusuubira naye nga bw'omanyi buli convention ebaawo bano abagagga baffe wano tamuza kamera mulaba abagagga baffe bebasasula tiketi wano bebasasula convention bebasasula emmere kasubire volume ekomyewo so tuze wano okutandika bundi yaffe yesonda sente za convention ne cost associated to the convention tuliko badona bano badona baffe bannayuganda nga mubalaba awo abuuziza tulidda watuli wano Christ Gardens ku Christy Peace Park kyekyo adress yeeyo bagikuwadde gwe teeka ku Christy ononye Christy Park Christy Subway yo okire mu park woba tukyali wano paka budde kutuula twagala okwebaza tujja kuba tweyongera nja kujjako ewo tukole abantu bategeere they have a picture kubanga abantu bambi information is power ne banga bamanyi betekera omwezi ogwo ogw'omunaana ne activities endala nga wezigenda okutambula otherwise we appreciate you mukyala Dodo nakyonna mwe woba ojja okunkwatako jangu nkola kubanga endowooza omukulembeze omulabi amanyi waliwo abantu abagenda ne bempika e Uganda tukakalirengera kino embaata yatugambe nakosa kale nateekamu naawe balinze bakulabudde ne mwana ne buli muntu eyali ku list mukwate nkolo kyokakasa tukutye kyeyanze oli wano we wanyirira n'osigalawo wakunyirira basigaza kunyirira tolina nnaku obudde bwakyuka obeerako mu bwempewo akasana ne kajja kati oyambala French coatsi nga basobola okuyita owa boda omanyi okwambala ebintu ewakya ekati wobyambalira weebiri nekutadde akati tubuuzise volume ndi kubanga kyekyo jjajja wa struggle ye Canada haleluya ono mwami babakola Nuuk Canada chapter twali wansi wa the US omwami Captain Sejinja n'atuukira mwami Makaka Freddy n'amugamba twagala establishing Nuuk Canada chapter tuwa amannya omwami ono n'atuwaayo amannya gaffe n'ennyongera yagaba Brenda yasooka n'ayagala alondeyo abantu babiri basatu ngamba Doreen tetusobola kikola ki Canada ffe twakafedde Doreen emyaka gyaffe gyali mito mu Canada ng'abantu bajja kunyiiga abaakajja ne tukole ki tandika gamba kino ekintu kikole ki kyayamba ne bakkiriza era ne tutandika bwe era nga jjajja Nakato Brenda jjajja wa struggle bwe twamugamba tuti bannange n'aŋŋamba ekyo nakyo era ono omwami ye yavaako bagundi bonna bola abalinda bali mu Canada bwazze ne ŋŋamba kamutwale ewakaye taata neyanziza kikulu nnyo kubanga osobola omuyitako nga totegedde we respect you muzeeyi
Mzee Fred kwe tuli we are here for your guidance mutuyambe batusobola okuwaba nati sawo gamba nti kaye tambula bo kola bose sebo toyanziza alisi ku misingi gyammwe ndowooza kye mwatandika tekyafira toge kati ffe weetuli tunywedde twatandika ekintu kino nga naffe tetumanye kiraga okay twalina passion y'okulaba nti tutereze eggwanga kitegeera yes naye at that moment nga naffe tutegeera kikintu kyedingiramu naye nga tulina tulaba tufunye leader twala so bwe bantuukirira ne baŋŋamba twagala obeere coordinator ne bagamba zisina buzikubeera coordinator naye obuzibu sijja kukola nzekka kuba twagala twawula ekintu ky'okuloosa abantu kino kibiina ky'abaganda bokka era mu kukuŋŋanya abantu bonna nakuŋŋanya Doreen namuleeta lwa nsonga nti namuleeta nga manyiwe ava mu west nendeeta omwami olaba mutakomakeeki nga manyi wa north nakati ekyamuleeteza ku board nga manyi aluddewo wano omanyikiddwa abakadde ba wano bonna okitegeera sali yalinze ne sali neŋŋamba katutandike ekintu kino tutandike era kino kituuka ne kigaziwa era kitandika otuva mu mwana kigenda nga n'abalidazi abalala like that's how the growth etambula naye mzee ayatwadde histori oyo oba nkufunamu kodyo oginyongere twakati ekyo olaba tulina okumanya gye twava bamukitegeera nga tubinyumyako tubituli ku ngalo bangi babetrain the cause yeah even when you twatandike up to now koze genze droppingako abantu abamu bajja ne bagikozesa olinajja ne interest ze nayiza abalapapula olinajja nga ye naye ekintu kiri kimu nti eno kozi tosobola kuyimiriza olw'ensonga nti abantu bangi nnyo abalina ebizibu byabwe bangi ebizibu abamu bye tutasobola na kutegeera ebintu ebizibu by'abannayuganda tosobola binyo naye nga byonna biva ku system ya government so okusobola okugatta abantu bonna ekisookera ddala tulina okujjamu endowooza nti eno struggle ya ggwanga gundi kwaye Museveni kyayagala amunanga abantu Museveni akikubye nnyo abantu bagenze bakibuuse kati bakibuuse kyokyo kati tebakyakyogera nnyo akyakikozesa kubanga ye kati division zakozesa atuuka n'ava ne mawanga n'abitwalira ddala kati olaba akutte ku Buganda amala n'akwata kati yagenda n'akwata abakulembeze b'ennono bonna n'abasa ku peroolo yaabwe eyo yali strategy nnene n'ayawulamu n'agamba mu west mumbeere ne ba MP abasinga obungi newe mba ngambye nti kati okulonda kubeere kwa parliament era teri muntu asobola kukola naye ekyo kyonna ffe Museveni tetwamuganye na mbeera muyingi singa yali ng'asobola okukolera abantu abavaako asobola nakubakola akola bibye nga ye byayagala n'abantu be ne bakyaliibe ne babeerawo kale byo ebiri enteekateeka zonna zitali bulungi bigenda okubaawo nga baaniiza Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine emikolo nga bwe ginaaba era n'okulaba nga tulwana olutalo oluggyako Nakyemala General Kaguta Museveni agalidde nnyo mwenna abaliko bannange mwe bali kubaako n'okutugobereranga Dundalo bannameka kitaffe bye nsaba akuume tujja kuba bannange mweraba